Yes, mukwano gwange nkulamusizaako webale kwekuumira ku Yugi Update TV mbakulisaayo gyonna gye mutuusaako engalo mwebale nnyo mikwano gyaffe mmwe abeekuumira ku mayengo gano. Kaakati olutalo wakati wa Germany ne embassy ya Germany n'eggwanga erya Uganda naddala gavumenti kyayika okuba nga lwongera kulanda bulanzi. Bano ababiri wakati wa General Muhoozi Kayinga Chief of Defence Force saako ne Mathias Sikoura ambassador w'eggwanga ery'e Germany wano mu Uganda. Kirabika tebalimirako ddala kambugu ennaku zino. Oluvannyuma lwa Muhoozi okuvaayo ku mukutu gwa Twitter n'apostinga ng'era agenda mu maaso n'okulaga eggwanga nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni muzeeyi we we yasazeewo ekyenkomeredde ku ambassador Mathias Sikoura ow'eggwanga lino erya Germany ambassador. Njukira nti nno ebintu bino byonna gye byatandikira nga entabo eva lwa European Union saako ne ambassador ono wa Germany okwata ekigere ne batindigga eggendo ne bakyalira ekibiina kya National Unity Platform era ne bafuna obudde ne boogeramu n'omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'abakulembeze abalala ne bawatanyaamu ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga saako n'ebyo ebibaluma ennyo ebibasinga obbanyigiriza naddala nga biva ku side eya gavumenti. Njukira nti no bano ba investors bo omulimu gwabwe gwa kubanga bakakasa nti buli luuyi lugenda mu maaso n'okuba nga lumatira engeri gye bali nti no batambuza demokrasiya mu ggwanga mu nsi yonna yonna. Kati baba baagala amatire nti eggwanga litambula ne principles zaayo era lirina constitution rights, so balina okupracticinga constitution zeezo rights ku bantu ku bannayuganda nga ziri equal bannansi basobole okuba nga beeyagalira mu nsi yaabwe, si kubanga olw'okubanga bali bebakwata emigemerawala be balina okugenda mu maaso n'okuba nga banyigiriza bannansi okuba nga tebeeyagalira mu nsi yaabwe. Bwe mubanga okulonda mu ggwanga Uganda kuli mu demokrasiya era constitution ekwogerako era nga ne gavumenti kigikakatako okuba nga efujirira omusimbi ebibiina ebyobufuzi ebiri ku ludda olugivuganya ebiri ku opposition. Naye ekyewuunyisa nno ku mulundi guno gwokka mu kano akalulu akengedde aka 2026 we twalabyeko omulundi ogusookedde ddala mu byafaayo bya Uganda okubanga ekibiina ekimu tekyafujjiriddwa nsimbi kukola campaign ate nga kiri mu mateeka gavumenti eba erina okukiwa omusimbi ekibiina kino ekya National Unity Platform okusobola okulaba nga bagenda mu maaso n'okuba enkuŋŋaana zaabwe ne campaign zaabwe okwetooloola eggwanga lyonna. Era yeno mobilization gye walabye ab'ekibiina kino ekya National Unity Platform bakola bagenda mu maaso n'okukoowoola Abannayuganda okusobola okulaba nga babayambako nga babawa ku musimbi basobole okuba nga basonda akasente akagenda obayambako mu campaign. Oba olabira ddala nga waliwo ekitali ekituufu mu ggwanga demokrasi. Kati so ze zino ensonga ezimu oba oli awo ezasitula ambassador wa ggwanga erya Germany okugenda eri ku kitebe ekya National Unity Platform okwogerako n'omukulembeze. Jjukira nti nno weewaawo balina obuyambi baali bawa ab'ekibiina kino naye gavumenti buno bonna obuyambi yabusalako era n'eteekawo etteeka teri ba foreigners kuddamu kuyiwa musimbi nga guyira ekibiina kino ekya National Unity Platform. Kirabika gavumenti akazito kali kagituddemu. Kati embeera egenda mu maaso n'okuba nga yeeraga lwatu luli eri bibadde mabega w'akatambaala ng'olaba buli kimu bagenda mu maaso n'okifutyanka babuzaabuza kati baavuddeyo balaga ensonga lwaki era n'ensonga kweva. Newankubadde byonna byonna byabaawo Mathias Sikoura yatindiga egendo n'agenda mu kibuga Gulu nayogerako ne Sali Musale ku nsonga zino ez'okuba nti no Muhoozi yali afuuse ensonga ng'agenda mu maaso n'okubatiisatiisa nga wagenda okubasiba era ng'agamba nti nno alina n'obuyinza okugoba ambasada mu ggwanga era alina gw'ateetaaga era ng'agamba Mathias Sikoura agenda kuba nga amugoba mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti nno we twaddako eri ku sayidi eya UPDF omwali omwogezi wa spokesman Charles Magezi yavaayo n'agamba nti nno okusinziira ku Vienna Covenant eyasayiningibwa nti badiplomatic tebalina kusukka lukomera lwe babaweebwa, tebalina genda maaso nakwenyigira mu byabufuzi by'eggwanga eryo mwe baba bali. Kati bagamba nti nno netteeka lyamenyebwa era nga bagamba nti nno Mathias Sikoura balina omufulumya mu ggwanga addeyo baagala mu dipootinga. Newankubadde byonna byavaawo byaliwo eggwanga erya Germany erya respondinga
okuva mu minisita waayo, Minister of Foreign Affairs, yavaayo n'agamba nti no ebyo ebyogerwa byakubasibako matugambuzi kubaliisango. Oluvannyuma lwa UPDF okuvaayo neerangirira nti nno bakikakasizza enfunda eziwera era bakoze investment emala nti ambassador ono ow'eggwanga erya Germany akwatagana n'abayeekera b'eggwanga abayeekera eggwanga lya Uganda era nga baagala kumwamulako gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era General Muhoozi Kainerugaba naye n'avaayo n'akkaatiriza n'agamba bye basinze okunoonyerezaako nti ekibiina kya National Unity Platform si kibiina kya byabufuzi ng'emusuubira kyokka, wabula ka branch k'abayeekera ba ADF akali akatraininga abayeekera bamanyikiddwa nga ba foot soldiers okwetooloola amawanga agaliraanyeewo, era ng'agamba tugenda banoonya yonna gye bali, tugenda bayigga. Ensonga weezito we zaali, wabula ggwanga lya Germany okuyita minisita waayo wa Foreign Affairs yavaayo n'agamba nti nno ebyo boogera bagezaako kubanga basiga ekifaananyi ekibi n'erinnya eribi eri embase yaffe n'ambasada. Wabula newankubadde ambasada ono yatindiga eggendo n'ayolekera eri mu kibuga Gulu okusinkana Salimu Saleh tiyafuna buyambi. Wabula kukaayana kwe kwaliyo. Jjukira mu meeting eyo mwalimu ne Andrew Mwenda munnamawulire era ono ayeesigamanye ku saidi ya NRM era ng'agamba nti nno tebaagala ggwanga lya Germany kusitula constitution zaazo zikuba mu ggwanga lya Uganda, ne Uganda erina constitution zaayo zeyina otambulirako. Mafias Kola n'abagamba yes right mwina constitution naye twagala mu practicing amateeka agammwe ago ge mwogerako ku bannayuganda. Temutugamba nti nno okuwamba n'okutokyalinga n'okubuzaawo zizimu ku constitutional rights zammwe ku mateeka gammwe ge mwabaga mu bbago lye mwina. Ekyo ekibuuzo kyabulwako ansa. Kakati Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba n'alangirira agamba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni yamaze okusalawo okulipootinga ambasada w'eggwanga erya Germany mu Uganda Sir Mafias Kola. Agamba olw'emize gye n'okukwatagana n'abayeekera engeri gye yeeyisa mu ggwanga Uganda tugenda kuba nga tumulipootinga era yagamba nti Uganda esaanira okubeera beta, esaaniddemu abantu abagenda okuba nga bagiwa emirembe. Tetumanye n'ensonga eri kuki kubanga ffe tulaba kive kye yali akoze, tetulaba nawamalirawo mirembe ye bannange. Eddembe eryo lye bagamba lyamazeeko lye lisinga gavumenti saako n'ebitongole byayo kituyise military agencies, engeri gye bituntuzamu bannansi mwe engeri gye mwagalamu n'emirembe gye bannansi gye mubawa. Ebyo ebibuuzo byonna bina tuba twetaaga mujje mu bitwanukule. Kaakati newankubadde zonna zonna ensonga ziri awo, ku luno Germany tenaba kubanga evaayo ng'eyanukula ku nsonga eno, newankubadde posita eyo yateereddwa ku mukutu ogwa Twitter era ng'egetinga viral olunaku olw'eggulo. Tebannavaayo kwanukula kyagenze maaso oba byogerwa ddala kituufu. Olowooza Muhoozi oba Mwami Yoweri Kaguta Museveni anaagenda maaso ku reportinga ambasada Sir Mafias Kola ow'eggwanga erya Germany mu Uganda? Tulinze tulabe golowooza ki ku nsonga eno. Nkwanirizaako nnyo mu comment section. Oli ku Yogi Updates Civic osinza obanga otuwuliriza nkutegeeza nti gwe tannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbagaliza olunaku olulungi, tujja kuba nga tukomawo. Mweraba.